Abakkolinso Essuula 14. Kale muluubirirenga okwagalana, era mwegombenga ebirabo ebigasa omwoyo, naddala ekirabo eky'okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda. Kubanga ayogera ennimi, tayogera na bantu, wabula ayogera na Katonda, kubanga by'ayogera tewali abitegeera. Ebyama by'ayogera mwoyo y'abimwogeza. Kyokka oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda, abategeeza ebibazimba, ebibakubiriza era ebibagumya. Oyo ayogera ennimi yeegasa yekka, naye oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda agasa ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo. Nandyagadde mwenna mwogere ennimi, naye ekisingira ddala nandyagadde mwenna mutuuse ku bantu obubaka bwa Katonda, kubanga oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda agasa nnyo okusinga oyo ayogera ennimi, okuggyako mpozzi nga waliwo avvuunula, ekibiina ky'abakkiriza Kristo kiryoke kiganyulwe. Kale abooluganda, bwe njija gye muli ne njogera ennimi, mbagasa ki nga sibategeezezza ebyo Katonda byandaze, oba bye mmanyi, oba bye nnanga, oba bye njigiriza? Era n'ebivuga ebitalina bulamu, ng'endere oba ennanga, bwe bitavuga amaloboozi gategeerekeka, omuntu amanya ate ekifuuyibwa oba ekikubibwa? Era singa engombe tevaamu ddoboozi litegeerekeka, ani ayinza okweteekerateekera olutalo? Ne ku mmwe bwe kiri. Bwe mwogera mu lulimi olutategeerekeka, omuntu ayinza atya okutegeera ebyogeddwa? Muba mwogeredde bwereere. Kyamazima waliwo ennimi nnyingi mu nsi, era tewali na lumu lutalina makulu. Naye bwe mbanga simanyi bigambo kye bitegeeza, mbanga omugwira eri oyo ayogera, era naye abanga omugwira gye ndi. Bwe mutyo nammwe nga bwe mwegomba okufuna ebirabo ebigasa omwoyo, mufubenga nnyo mulyoke muzimbe ekibiina ky'abakkiriza Kristo. N'olwekyo ayogera olulimi lw'atamanyi, asabe Katonda amuwenga okuluvuunula. Kubanga bwe nsinza Katonda mu lulimi lwe sitegeera, omutima gwange gusinza, naye amagezi gange tegabaako kye gakola. Kale nkole ki? Bwe nsinza Katonda, njagala omutima gwange era n'amagezi gange bisinze. Bwe nnyimba, njagala omutima gwange era n'amagezi gange biyimbe. Kale bwe kitaba bwe kityo, bwe weebaza Katonda mu lulimi olutategeerekeka, omuntu atategeera ky'ogamba asobola atya okuddamu nti amiina ng'omalirizza okwebaza? Weewaawo oyinza okuba nga weebazizza bulungi nnyo Katonda, naye omulala taganyulwa. Neebaza Katonda kubanga mwenna nze mbasinga okwogera ennimi. Naye mu kibiina ky'abakkiriza Kristo njagala njogere n'amagezi gange ebigambo 5 ebitegeerekeka, ndyoke njigiriza abalala, okusinga lwe njogera ebigambo olukunkumuli mu lulimi olutategeerekeka. Abooluganda, temulowoozanga ng'abaana abato, naye mu bye mukola mube ng'abaana abato abatalina musango, wabula mube bakulu mu kulowooza. Mu kitabo ekitukuvu kyawandiikibwa nti, ndyogera n'abantu bano nga njogeza abantu b'ennimi endala n'emwa gy'abamawanga amalala, naye era abantu bange tebalimpuliriza. Ekyo Mukama ky'agamba. N'olwekyo ennimi teziretebwa lw'abo abalina okukkiriza, wabula lw'abo abatalina kukkiriza. Naye okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda kuliwo lw'abo abalina okukkiriza, so si lw'abo abatalina kukkiriza. Kale singa ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo kikuŋŋaana ne mwogera ennimi, ab'ebweru oba abo abatalina kukkiriza ne bayingira, tebagamba nti mulaluse? Naye singa bonna batuusa ku bantu obubaka bwa Katonda atalina kukkiriza, oba ow'ebweru n'ayingira, ebyo ebyogerwa bonna bijja kumuleetera okuluma olw'ebibi bye, yeesalire omusango, ebyo byalowooza mu mutima gwe bibikkulwe, afukamire asinze Katonda nga bw'agamba nti ddala Katonda ali mu mmwe. Kale abooluganda, bibe bitya? Bwe mukuŋŋaana, omu aba n'oluyimba, omulala aba n'ekyokuyigiriza, omulala aba n'ekyo Katonda kyamulaze, omulala okwogera ennimi, n'omulala okuvvuunula. Ebyo byonna bikolebwenga olw'okwezimba. Singa wabaawo aboogera ennimi, abangi bandibadde 2, bwe basingawo tebandisusse ku 3. Era buli omu ayogerenga mu luwalo lwe, nga waliwo n'omulala avvuunula. Naye bwe watabavvuunula, olwo ayogera ennimi asirikenga busirisi ng'ali mu lukuŋŋaana, wabula ayogerenga yekka ne Katonda. Kyokka abatuusa ku bantu obubaka bwa Katonda boogerenga 2 oba 3, ng'abalala bageraageranya ebyogeddwa. Naye singa omu ku batudde ajjirwa ekigambo kya Katonda, oli abadde ayogera asirikenga,
kubanga mwenna mu mpalo muyinza okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda, bonna balyoke bayige era bonna bongerwemu amaanyi. Abo bafuna ekirabo eky'okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda basobola okwefuga, kubanga Katonda taleeta kutabukatabuka wabula aleeta mirembe. Nga bwe kiri mu bibiina byonna eby'abantu ba Katonda abakkiriza Kristo, abakazi basirikenga busirisi nga mukuŋŋaanye, kubanga tebakkirizibwa kwogeranga wabula okusirikanga ng'amateeka g'Ekiyudaaya bwe galagira. Bwe banaabangako ne kye baagala okumanya, bakibuuzenga babbaabweka, kubanga kya nsonyi omukazi okwogerera mu lukuŋŋaana lw'abantu. Kale mulowooza nti ekigambo kya Katonda kyava mu mmwe oba nti kyatuuka ku mmwe mwekka? Bwe wabeerawo omuntu eyeerowooza nti atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda oba nti afugibwa Mwoyo, ategeere nti bye mbawandiikira mmwe kye kiragiro kya Mukama. Bwe wabaawo atafa ku kino naye aleme kufiibwako. Kale baganda bange, mwegombenga nnyo kutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda, naye temuziyizanga kwogera nnimi. Naye byonna bikolebwenga bulungi era mu butebenkevu.